Mpuuga yabadde yeebaza ki? Ate tosobola kungamba nti ozze kwebaza nga tomenye byozze kwebaza. Tebategedde ki yabadde yeebaza? Yabadde yeebaza yaliko mu kalulu ne bamukuba amasasi mu loogi yabadde yeebaza. Yabadde yeebaza yakulemberako okutuwaaka n'amutunda eri gavumenti n'adiba n'amutunda eri mwami Museveni kye yabadde yeebaza. Yabadde yeebaza yafunako ku ssente za East Mengo Growers ne babasasulira kyalimu Baseggona Muwanga Kivumbi baanyi n'akakundi kali Mengo k'amaanyi yabadde yeebaza. Nebaliza n'obusiraamu n'abasiraamu banne nebaza obusiraamu ku luno teriyo omusiraamu yalinnyeeyo nebaza n'abakatoli n'abaprotestante nedda essibu teriyo musiraamu yabadde. Kibuli teyalinnyeeyo, Odi Kampala teyalinnye, olaba n'Odi Kampala eriko question mark teyalinnyeeyo, embi enzibu bwekyo. Olaba n'Odi Kampala ababba emizikiti tebalinnyeeyo. Bino byabadde byagundi eyo temuteekeeyo. Nedda ssibu gwabadde mukolo gwa kusaba. Okusaba kitegeeza bannaddiini. Bannaddiini be baadde balina okusingawo. Be baali balina okusingawo. Oguba gwabadde gwa kusabira kwali baddeko abasiraamu bannaddiini nga bana, kwali baddeko abaprotestante ab'ennamirembe nga weeri. Lubaga yali badde eri Tomooni. Lubaga nga weeri. Kwali baddeko abalokole. Abalokole bapasita. Bapasita. Tebazi. Oyaba naye yeyita pasita w'omukolo tebamuwadde kazindaalo. Abedi Bwanika. Nini kyendala awo? Kwali baddeko n'abasami. Olaba n'abasamize nabo baaganye. Tebabadde. Bamama Fiina. Baaligaweesa. Aligaweesa teyabadde. Maama we. Era nze omukolo nadde ngusuubirako aligaweesa. Maama Fiina. Omukolo ne gutuuka n'okudibisa emmere. Abantu nge baagala okulya n'emmere ne bagigaana. Ogwo mmanya kyongu. Era nsi kyoba nti omukolo gwa Mpuuga nagutuumye amazika ga Mpuuga mu byobufuzi. Teri mugenyi mukulu asobola kuleekaana nakuwanika mikono waggulu. Wabalabye. Wayite baawo. Abawanika emikono. Babadde bagiwanika. Ne basaba n'akayimba. Tuwa akayimba. Teri mugenyi mukulu asaba kayimba. Tuwa akayimba. Mpuuga simanyi Mpuuga mulungi balimba mulimbe bawayira muwayire. Omugenyi bana basaba. Nti abagenyi abakulu. Jenala byebazagazira ba. Era katono nnyo kabuzo katono basaba enkudi. Ulid. Jenala byebazagazira ba. Nze Isima Lubega Ekibibi. Banye mwebale kutulaba, mwebale kutuwuliriza, mwebale kufaayo. Banye mutuwadde obwagazi. Mutuwagidde. Faruku abantu batuwagala. Abantu enafunyemu n'obukulu. Bukulu ki? Flavia Namulindwa. Flavia agamba ki? Flavia yannonze. Kozi Weggomba. Weggomba. Ali biki? Yannonze okuba omwogezi we. Ajja kubaka bwa Parliament Gomba. Gomba East. Flavia netaga mukubira. Tumukubireko. Flavio ajja kuba mpulira gabozi bozi. Sebo ajja. Oba tusoke tusunsula omukolo gwa Nsamba. Tumukubireko naye tumugatteko. Tusoke tumugatteko. Tumukubireko. Naye Isima bannaye. Flavia jera nze mwogezi we. Isima. Nze mwogezi we. Gwe mwogezi wa Flavia. Nze mwogezi wa Flavia. Tabanga yebase. Mpozi nga yebase. Omanyi Flavio. Mpulira gabozi mbwajja. Flavia ajja. Tekyali kubuusabuusa. Anakasobola. Ajja kasobola. Ajja kasobola. Topika nnyo. Nedda ssebo. Flavia w'amaanyi. Ajja kasobola. Flavia nga takwata yasuzeewa. Yasuze mu overnight. Muddemu. Tabanga yasuze mu overnight. Ku kayimba kaliri pazo. Okamanyi. Nkawulira buulizi. Obasula amagulu bagagalika. Flavia kwate simu. Kyogamba ajja. Flavia ajja. Gwe mwogezi.
nze mwogezi ng'abadde taŋŋamba maama we kijje kuzi Flavia yasuzeewo Flavia katusooke tumute sooke tumute oŋŋambe yakuwadde obwogezi nze mwogezi tujja bitereza mu maaso ki ekiriwo Isimayiri ndaba byabadde Masaka tusunsule Masaka nagamba omukolo gugenda kukwata n'owakana nenkugamba omusajja agenda kikuba n'osimbawo obusente bwo baabulidde olaba n'omukono babadde bagumenye omukono musujja omukono musujja nze nebazizza nnyo bannayuganda okola ki naddala ab'e Masaka bakoze ki okuzira Mpuuga n'okumuwa levo gy'ateekwa okubeeramu Isima ki ky'otaalabye nkugambye nebazizza nnyo bannayuganda ne bannamasaka okuzira Mpuuga n'okumugamba nti osaanidde wano Mpuuga bamuzize era nze omukolo gwa Mpuuga ngutuumye amazika ga Mpuuga nedda ssebo weetondera amazika ga Mpuuga mu byobufuzi nedda taata toyinza kugambawo oti ate lwaki eno Thanksgiving ate yabadde ekya tosobola kuŋŋamba nti Thanksgiving ate n'oteekawo ekivulu kwegamba ni Mpuuga kennyini ebbanga lyabadde nga yeeyita nti muyivu tayawula kwebaza na bivulu yagase bintu bibiri kino kivulu ate era nekimusala Masaka n'oyo fe yatusalako nze yanjija ne mu bivulu yabasalako abefudisi twali n'ebbalamu nga tutegeka nti twebaza Kanokiza Besigye ne Kakatisa ne mutegesi wa Thanksgiving maama we yabasala maama we yasala ffe abadde owokubiri abadde Mpuuga Mpuuga ekintu kyamutuddemu ekintu kyaganye kuba Mpuuga Isima banna nedda kuwulira amazima Mpuuga ng'omusajja omuyivu bwe kwalibadde kwebaza kokka nga kuliko baani ne baani nga kuliko bannaddiini abantu bonna era omukolo ne guggwa nga kwebaza ne mugenda kwalibaddeko ennyimba ezitendereza Katonda olunaku lwonna ate tosobola kungamba nti ozze kwebaza nga tomenye byozze kwebaza nabyo byamubuzi olina okumenya kati nze nsaana okutegeka omukolo ogw'okwebaza nze naleeta kolansi e Butambala nze nateeka gavumenti ku nninga neleeta kolansi e Butambala ne batuuka n'okunzannyamu ennyimba ne batuuka n'okunkolamu ebituutome ne Senga Sebbanga yajja ayeereza nze enfuufu efuuse enfuufu so kati wanoogamba nti annaye nedda Faruku Mpuuga yabadde yeebaza ki si butaagaliza omuntu olina okutumenyera byobadde weebaza yabadde yeebaza zino sente zamuleetera obuzibu tebategedde ki yabadde yeebaza yaliko mu kalulu ne bamukuba amasasi mu loogi byeyabadde yeebaza yabadde yeebaza yakulemberako w'okutuwaaka n'amutunda eri gavumenti n'adiba n'amutunda eri mwami Museveni kyeyabadde yeebaza yabadde yeebaza yafunako ku ssente za East Mengo Growers ne babasasulira kyalimu Baseggona Muwanga Kivumbi baanyi n'akakundi kali Mengo k'amaanyi byeyabadde yeebaza Mpuuga ne interview yagigudde kuba Mpuuga lwaki yagudde ebigezo ekisooka byeyabadde yeebaza byamule yabadde akuba n'obutabo najja ng'abugabira abantu obwa achievement very good n'abagamba omwaka bwe guti nakola kino era okumanya nakikola kikyagenda mu maaso era kiyambye bandi abantu ekyo nakyo buli muntu yalibadde ayingira ng'omuwa akatabo ndese bannabyabufuzi ABCD bwe bati baabo ng'obatadde mu katabo n'obufaananyi bwabwe n'amasimu gaabwe nebyakoledde guleeta Masaka teyabiraze n'akatabo kennyini kamulemye
okuba bw'alaba ekintu kimutuddemu ndowooza n'akakati tukigattemu ekivvulu era nakyo ne kigaana bane balekera okuzanira mu ddiini era awo neebaliza obukatuliki buli obwakoze kuba leedi y'emu ey'amaanyi wano mu ggwanga ebadde kandyogere ebadde CBS nammwe abantu bajjamu obwesigwa mubadde mulanga nti omugenyi omukulu agenda kuba Katikkiro Charles Mayiga ate agenda okusabisa omukulu agenda kuba omutiibwa Paulo Semwogerere ne Paulo yabitidde yabidduseemu ne mwami Mayiga n'abidduka puka ekintu kyamutuddemu nnyo Mayiga okumanya yamujuuze n'asindika n'omubaka deputy owokusatu second deputy wakubiri wakusatu abakasuse nnyo yasindise second deputy Mayiga ekintu kyamwokyezza kitya yagenza okulaba nga buli wamu wonna waganye nga buli wamu wonna waganye kiki ekyamuganye oba yabadde ng'ekiti abantu balaba yabadde bize naye dda tyabaddemu bwa bize abantu balaba amazima abantu bakooye obukumpanya abantu bakooye obulyake bannaye isimu funa kunkubuulira amazima kati bulyake kyawe anti obulyake mpuga ekyamuleeta mu ngundi bwe bulyake buno bw'5,000,000 ate nasooka n'agamba saazijjaayo ate ku dakiika emu n'agamba tebannazimpa ate dakiika emu n'agamba nti baazimpa ffe ne mu busiraamu tumuyita hayatu munafiki obubonero bw'omunanfuusi hayatu munafiki salata buba busatu kati yempuuga munanfuusi yasooka nakola statement sinazifuna naddamu nakola statement gundi tebanazimpa naddamu nakola endala nti bazimpadde nesijja zizaayo kati omuntu bwotyo kyoba nti ensi yamulamudde oba weebaza ekintu tulage biweebaza bisengeke oba 8 bituwe oba 2 bituwe oba kiri kimu kituwe kati mwami Museveni ayinza okwebaza naye agenda kwebaza abantu ani Museveni nga 5 Museveni mutuufu Museveni ayinza bagamba nti okumanya nze kwebaza nze president mu Uganda East Africa mu Africa akyabalemeddeko bafuze emyaka aga achievement tuyinza obutaddeyo okufuna president alitumanyiira Abedi nga alanze mukolo Abedi nga akunze bantu negwe n'otegeka omukolo owulidde oguliko Abedi oguliko baani bonna ne mubeera n'abantu bwe batyo ekyo ekisaawe kimira abantu isima ekisaawe kyaganye ekisaawe kyababitaye Masaka yaganye okujjula Masaka yabalemye bana Masaka tebajjuza kasaawa kabatuddemu kaganye era walabye obwedda abatudde mu maaso be bayita abagenyi abakulu ng'ate be baleekaana teri mugenyi mukulu waleekaana teri mugenyi mukulu atula kwayitebu mirako ebintu byabadde bya invitation si byakwereeta nekabadde kadala nedda ssebo bayita abagenyi abakulu ab'obuvunaanyizibwa ate obwedda be baleekaana ne bakuba n'obuluulu omugenyi omukulu amwenya bumwenya era kyamuyaze nti yategese abayaaye be ab'5,000 ab'omutwalo puka ekintu kyamutuddemu kyatudde mu mpuuga era mpuuga nze nina omuntu gwe nagamba nemugamba mpuuga yaliyimirizzawo ebyokwebaza ate era kyagenda kwebaza mpuuga abadde mu paalamenti emyaka 10 ngali mu paalamenti kikyakoledde paalamenti nekyamubuze takirina era mpuuga abakuba musomesa tubadde tugala kutandika okujja abaana baffe mu masomero gy'asomesa abadde ajja kusuula abaana
Mpuuga abakuba n'essomero nti alina essomero bwe riti tubadde tukeera ku Mande kujjayo baana mu masomero. Ne sipiika teyazze. Abo bonna kyabatuddemu ate nga sipiika yataddemu ssente empitirivu. Sipiika teyalabiseeko. Teyalabiseeko. Abantu batuuse ekintu nga balaba ekintu kya buswavu. Ng'ate jjukira ssente za sipiika zaabadde empitirivu. Bagabye 5,000 ezaki ez'abantu abadde bayingira. Babawadde ssente. Babawadde 1,000 ne bagaba n'ebiri. Bagabye ssente. Bagabye ssente. Okuyingira ssente. Nga waliyo n'emmere. Nga waliyo n'emmere. Era n'emmere yaleese nnyo abantu wabadde bagikubira nnyo obulango. Byabadde bya ssente nga bakufuuwayo. Maama we. Kati Mpuuga bw'okola analysis bwe ziba Sipiika kyamuganye. Sipiika. Sipiika ajjudde alina ebintu bye naye. Sipiika tayibbiza ajjudde agazibu ge. Kati sipiika ye muntu asinga ssente mu Uganda ate ye muntu asinga agazibu kati. Ajjudde agazibu ge gamutudde mu kifuba. Nze nalabye Empuuga basoose ne batuweereza abantu ng'obutebe bukalu. Awo ssente bwe zaatandikidde. Bwe bakubye obutebe obukalu. Obutebe bukalu. Awo ssente bwe zaatandikidde. Nanti wabaddeko ab'ennugu bangi ababadde bagenza okupima omusajja babadde bangi ab'ennugu. Ate ekyo kigaana. Ne bapima omusajja ng'obudde tebunnatandika. Ng'ekyo kigaana. Ffe twakedde ku mukolo ne ttiimu zaffe. Bafuuti soja. Twabaddeyo mu bungi. Basindiseyo bafuuti soja. Maama we. Nga nyinza obutasindikayo. Fuuti soja ne bakuwa amawulire. Ne bampa amawulire. Obutebe bwasoose bwonna buli alina ku ssimu abubikkule abulabe. Kati awo Mpuuga yetandikidde okutala ekyebiri ebiri. N'akita. N'ata ebiri ebiri. Oweekitiibwa yamaze n'akwata mu nsawo. N'akwata mu nsawo. Tekisoboka. Yazikuttemu yazigabye. Nga bawazaaki. Abantu bajje. Ng'ate waliyo n'emmere. Maama we. Abantu nga bazize ekintu abantu babazize. Abantu lwaki bw'obanga bw'ogamba naye nze nalabye abantu lwakuba ndowooza byali bya invitation kati mmwe ne mulowooza nti laale eno teyabadde laale ti buli omu ajje. Okwebaza abantu nakyo kankikudde bw'oba weebaza abantu tekubaako invitation. Buli omu ajja alabe. Buli omu ajja n'omwebaza. Isima omukolo gw'omusajja mwali temugwagala. Nedda nze era mu mukolo guno neebaza abantu basatu. Tubeebaza nnyo. Neebaza Bobi Wine. Si bw'okyali w'amaanyi. Tukwebaza buli kimu kyonna kyonna. Neebaza Father eyavaayo erinnya ly'embuzi. N'agamba muwoza nti Buganda ezimba abantu, ezimba babbi. Tetujja kusabira mubbi. Nze nasomako mu masomero g'Abakatoliki baali baliyita RC nga mulimu akatabo tobbanga, toyendanga, towayirizanga. Faza n'agisoma nti Abakatoliki bakyabijjukira ebyo. Faza oyo yatuyambye nnyo era yakanze abantu. Era kyaki yemu yeegamba jangu nga bw'oli wadde oli mubbi. Anti oli mubbi. Yandibadde asembeza busembeza bw'aba amuyita mubbi. Bw'oba mubbi sooka okkiriza obubbi bwo. Ekyakibanga kooti bw'okkiriza nti nazizza omusango n'ekibonerezo kiba kisaamusaamu okusinga okusooka ogitawaanya. N'ekyaki siri mwogezi wa kyaki, n'ekyaki bw'okkiriza ensobi yo kijanguyira nnyo era eyo Faaza yatuyambye nnyo. Neebaza abantu b'e Masaka emmere baategeseyo abantu mitwalo 2 n'emmere yaddibiye. Emmere abantu baalaze nti bo tebali afuta mmere. Bategese batya? Bategese emmere ya abantu mitwalo 2. Bafunye bameka? Abantu bakyannemye oba babadde nga 3,000. Bategese emmere y'abantu mitwalo 2. Abantu bafunye nga 3,000. Era ekyo kidda ku Mpuuga. Mpuuga abadde alina kyagenda okulangirira. Abadde agenda kulangirira kibiina. Ne bwe kyamutudde mu kifuba. N'awoza birala.
kati omuntu akyusakyusa ebintu buli bwaki oyo mpuuga kati bwomuwa eggwanga atuleetera ebizibu omuntu atali dependable akyukakyuka buli kadakiika aba mubi nnyo. Bwanika yabagamba emmere basuubira abantu emitwalo ebiri naye kati Bwanika obutamanya kubala kwe kyova olaba ne bwe yali yeesimbawo yali asuubira abantu bangi n'afuna abantu 35,000 era zizze zibagoberera newanera bafunye 35,000 nange kati eri bagitaddewo emmere oba bayiyenjiye omutwalo ogumu mu emmeka oba bayiyenjiye emmere wagirabye bagifumbi n'emmere yabatudde mu kifuba banamasaka kati omukolo gutuuka n'okulemesa emmere n'emmere n'ediba kiba kyamaanyi nnyo ogambye otya emmere omukolo ne gutuuka n'okudibisa emmere abantu nga baagala okulya n'emmere ne bagigaana ogomanya kyongo era sikyoba nti omukolo gwa mpuuga nagutuumye amazika ga mpuuga mu byobufuzi ani yagamba nti emmere yadibye nagirabyeko nagirabyeko anabasaka baganye okulya emmere omuntu wano nga yakkooye omuntu wano nga yasinakawulirako ako koyogera kasoli munnamawulire mutendeke isima olako olina bafuuti soja era nabasindiseeyo bagamba nti emmere yadibye nze kwe nalabidde laba kwayitebo wano wabadde ayitebo wali abagenyi abakulu teri mugenyi mukulu asobola kuleekaana nakuwanika mikono waggulu kwayitebo awo babadde bagiwanika ne basaba n'akayimba tuwa akayimba teri mugenyi mukulu asaba kayimba tuwa akayimba mpuuga simanyi mpuuga mulungi balimba mulimbe bawayira muwayire omugenyi nti abagenyi abakulu kyenalabye bazagazira abagenyi abakulu nabo bantu nedda omugenyi omukulu nga tosobola mu luzungu waliwo obuntu bulinganga busatu bwotozanyisanga humility status integrity babiye kati oyitaba omugenyi omukulu n'abanga ffe bagenyi bakulu tuweeyo akayimba ka mpuuga teyabba era katono nnyo kabuzeewo katono basabe enkudi wulidde kabuzeewo katono nnyo batuwemule basabe enkudi kati oyitaba mugenyi bawanika emikono tuweeyo akayimba mpuuga teyabba wulidde teri mugenyi mukulu atuuka ku ekyo olwaba nze ne bwoba ntutte ku mukolo gwo nga siri mugenyi mukulu nina wensobola okwekuumira kuba nina wentuuse nina wennengera nebisobola kukola omugenyi omukulu aba bwati bw'aba asanyusa nedda obadde ku mikolo mpaayo omugenyi omukulu n'atuuka okuleekaana n'akyamuka omuntu okusanyuka gye kuli kwa butonde naye omwenyamu omugenyi omukulu n'owanika n'emikono bwoti twabalabye njakka kuweereza byonna mbirano ku simu yange sewo ulidde n'omugenyi omukulu n'owaayo n'emikono bwegiti tuweeyo akayimba mpuuga teyabba era nakutte ku mutwe neŋŋaneŋŋa akati akaddako bagenda tusabira enkudi ulidde era nabadde manyi enkudi yeddawo nedda tebagisabye yo tebagisabye babuzeeko katono nnyo okusaba abantu abasinga ne bannabyabufuzi abasinga abopposition omusikolo baganye okugendako bwekiri abanuupu bonna ndala nalabyeko n'abatali bannuupu omukolo gwa Thanksgiving ddala lwaki baganye ogenda anti nga beyeebaza tebabiraba kyenagambye nga tutandika okujjako omuntu ayabulwa ensi oba ayagwa wulidde oba abonaabona n'ensi eyabadde alina okuggwa n'empuuga mpuuga kati ayinza okufuuka ekivumo oba ayinza okufuuka ekikangabaana era buli gwe baalabye n'empuuga nkulayirira wano tolina kifo kye bajja muwa buli gwe baalabye n'empuuga
asibule ensingo obudde bukyali. Ebyo Sseggona yabigobe yagambye nedda. Ate kiki? Yabiganye ebyo byokubatiisatiisa ebyo bagala yagamba. Sseggona naye ali ku bayibayi. Sseggona tebasobola kuddamu wa kaadi awo. Siri mwogezi wa Nuupu ne Sseggona tebasobola kuddamu wa kaadi awo. Tebasobola kuddamu wa kaadi awo. Bino byonna byekoza. Bano ba friends ba Mpuuga be bagenze. Kati Sseggona juzi yali Kavule n'ayogera birala. Juzi yazze ku mukolo n'ayogera birala. Kati abantu abakyukakyuka bwe batyo tubakuuye. Sseggona nkulayirira wano Nuupu tesobola kuddamu mwongera kaadi. Era buli abeesimbye mu Sseggona mu guno kyabadde mu mukolo guno mwenga mwabala kiki walabye like wabaddewo kye babadde bapulaninga wabaddewo kye babadde bapulaninga kyebabaze kyekyo kye bafuna anedda babaddewo kye bapulaninga kati bwe kyabatuddeemu ne bakyusa station badde bapulaninga ki badde bapulaninga kutongoza kibiina ebyaddala Mpuuga era kyova olaba waliwo t-shirt ezaakubiddwa t-shirt za orange waliwo ne kadi ze nalabye nga kuliko kala za orange. Kala za orange. Etaaga. Babadde bazina akabiina ka orange. Ate bano abantu baganyuka orange ako kaba ka bisiraani. Orange ani yajjiramu nanga wa bisiraani. Orange ne muwozi yakakubako. Yakateekako waliwo yakateekako. Orange. Go forward yali ya orange. Ne go forward. Yali ya orange. Kadi zino eyo kala nga mulaba nnyo ebintu eno taaga kala nalabya orange ya orange kati badde bazze kutongoza akabiina ako ne kabatuula mu kifuba kala gye babadde baleese isima bannaaye ate nze niwala sikabuusaako nziga buli ekyabadde ku mukolo nabadde nakyo wabadde okiraba nabadde nkiraba babadde balina kye baagala olonkiga kyekyaganye bantu n'abagenyi abayite ne babayuwa ne speech y'omukulu wagiwulidde ow'ekitiibwa ng'agamba mwenna mubuuza ki Mpuuga kye yabadde akoze eki wamuwulidde bulungi nnyo kiki kye yabadde akola ki n'akibabuulira talina naawe agenda kukola ki kugatta abantu byonna abisobola asobola obeera pulezidenti asobola obeera ki pulezidenti kigaana yakyogera ne Katumba oye yeesimbawo yafuna obulumeka ne Mpuuga gye teryamuganye netasobola kuwangula Katumba oye yawangula Katumba oye ate tomuteeka ku levo zawo ekitiibwa benkana Katumba oye naawe benkana nze kye nalabye Masaka ate Mpuuga yakoze bubi lwakuba Mpuuga bato mu byobufuzi nze byo sibitegeka yabadde tabyetaaga ng'aguma Mpuuga yali yeetaaga kwebaza Mpuuga ekyo kigamu kuba emyaka 5 ekyo yakoze Masaka ng'ate yakiyeemu ssente ogumanga n'ebizibu n'ebirwadde byo oba akasajja k'amaanyi oba si k'amaanyi ne mubeera mu kuteebereza ne kati Mpuuga yakunamye twamutegedde abamuvuddemu twamutegedde buli kimu kyonna kyonna era ke kayimba ka Misaaki twakutegedde abaana ba Eagles twakutegedde yabadde teyeetaaga kukola thanksgiving eno mu time eno era abakujja kunze tikyawe kuba Mpuuga yansanga mu byabufuzi wandimugaye bige tokola naalimugaye tokola sirika weekuumira ogwe kino kyalaze amaanyi ge wegayimirira exactly era Mpuuga abakujja nganze nga bwe yansanga mu byobufuzi abakumbuuzako nanga mukulu w'isimanti ye nakusanga mu byabufuzi tugiteeke nadde mugatoteekayo tugitegeke ate Mpuuga abantu baffe tebayiga Mpuuga yali badde agana bane embisazizzaamu abantu bagala lwaki abisazizzaamu anti amwandi mukubye nti atidde kiba ne ate ekyali mugize kyali badde kirina kyekimukwekera naye kati wano kyalaze amaanyi ge kakibanga ng'oyagala abantu bakusomera akapandeko kati nga Namulindwa Flavia bwagenda eggomba okwesimbawo wandika ku kisenge nti don't read anybody can read nga gweoyagala bakusomera akantu ko katambule teekawo don't read abantu bo bajja kasoma anybody can read abajjaga lwaki atuganya okusoma
ate ne bajja ne bakasoma ate ne bajja ne bakasoma kati Mpuuga kye yandikoze teyandi bitegese n'otuuka mu gundi n'oggyayo omukono ng'abantu ebintu bye bakwogerera olinganga abawe Isima Lubegawo ate nga nange Mpuuga twatudde mu open roof Mpuuga tansinga bantu. Obuzibu bwavudde wa pulaana oba timing? Byombi byamukubye. Timing ya Mpuuga yamukubye, pulaana yamukubye. Nze nabagamba wano nembaga nti ensi yakyawa Abedi ne mumpakanya, nembagamba nti Katonda yali agaba ebisirani by'ebyobufuzi byakkirako Abedi aba ne bawakana, nembaga nti Abedi tabeerangako opposition. Abedi abadde azze abega bubezi wekibiri mu parliament wekiyaze. Tusoke tulinde okugira tumalirize ebikolo ogamba pulaana ye problem oba timing ye byombi byabadde bifu. Nzege Mpuuga abakujja nanga Isima nakusanga mu byabufuzi ne gurupu yo mbadde wadde simwagala nali badde mugatutegeka kigundi. Mpuuga yeenafuyizza nnyo n'ogamba nti era Simon Njala Kagwa neetondera olidde oli mukwano gwange nnyo naye oteekwa okuneetondera. Njala Kagwa nalanga abakulu b'ebika byonna weebali ate nga waliwo basatu. Babaddewo basatu? Abakulu b'ebika wabaddewo waffe Owengabi Nsamba ate Owengabi jjajjange wakozeemu ekikyamu okyali ku bizibu byo jjajja. Bizibu kyati? Bujuzi bamusikasukira ebintu ebweru jjajja. Yali akoze ki? Nti ettaka lyaliko yali babubbi ne bamukasukira ebintu ebweru. Jjajjaffe tunyoonya nakuzimbira nnyumba nakuddizawo bintu nga weetekamu ebyo. Kajjajja senga oli atugamba ffe twanenya nnyo abakukasukira ebintu ebweru ne tubakyawa, naye senga oli atugamba nti mulaba jjajja mwe yabba ettaka lyange kyova olaba yagenze n'awolereza mubbi munne. Yono yabadde amuwefumu? Ye jjajjaffe ali mu bizibu abadde n'amaka emutundwe bamukasukira ebintu ebweru nti ettaka si lirye. Myezi ng'esatu nga bakasembe katuli mitawaana gyakusondera jjajjaffe Nsamba nakumuddizaawo nnyumba ye ng'ate otuleetera ebyo. Twanyigira nnyo abakasukira jjajjaffe ebintu ebweru ne tubanyigira nnyo. Kati senga oli omusajja ajja n'atuga nti abaffe mwali muwolereza jjajjammwe nti mutuufu. Mulaba jjajjammwe bw'ayagala ebyemivuyo emyereere lwaki yagenze okuwolereza Mpuuga gwamanyi nti aliko question mark. Ate nga ne gwagenze okuwolereza bakasukira ebintu ebweru teyalinyayo wuwo. Yali badde yakuzimbira dda n'ennyumba kuba obusobozi abulina nene ennyumba yamulema akwagala mu bizibu byo. Jjajja naawe nyeegako oyo Mpuuga mugagga muvundu be bamu ku bagagga abalina ssente empya n'enkadde. Jjajja anyiigeko. Jjajja Nsamba yo yalese effumu. Jjajja Nsamba yalese effumu. Kati jjajja effumu wamuwadde lyaki? Omukulu w'ekika yabadde alina okugendawo. Omuzzukulu waaba alina bye yeebaza. Jjajja yalitumye. Nedda. Jjajja yalitumye nga bw'olaba sipiika bwe yeepenye ekintu, Ssaabasumba ne yeepena ekintu, Katikkiro ne yeepena ekintu. Jjajja olaba wagwiridde ekintu. Jjajja naye waali yeepenye n'osindikayo ensonga ne jjajjaawo zimalirize. Anti jjajja nze kyenkugamba myezi 3 baze ne bakasukira ebintu bya jjajja. Owange Lwomwa mwamugira kansirike ezizo zimale. Ezange ngenda zimaliza. Nze jjajja kyenkusaba oyo Mpuuga senga abadde akwagala nnyo, ennyumba bakasukidde ebintu ne tuswala ffenna nga bawoza nti ettaka wabbalibbe Abengabi. Kitegeeza nti Mpuuga ebyo byonna yali badde yabikolerako nadda. Mpuuga alina n'obusobozi okukuzimbira kalina etemyanga omuntu. Kulidde naye aleke kuzanyisa bintu byo jjajjaffe. Jjajjaffe gw'otuzaala gwe mukulu wa kika ne jjajjaffe tososolamu byana na baana. Ate jjajja omuntu omukyamu nange bwe mbeeranga omukyamu ondekanga. Kyekyafaaza kyeyagambye n'agamba nti omuntu ajja kuba mubbi tumusabire. Jjajja nange bwe nzibanga tojjanga ku mukolo gwange. Jjajja bwe nzitanga omuntu tojjanga ku mukolo gwange. Jjajja bwe nkolanga ekikolobero tojjanga ku mukolo gwange. Oli ku Jjajja Nsamba? Jjajja Nsamba.
jjajja munnaye twanyiizeemu mwenga bantu ab'engabi jjajja twanyiizeemu engabi ki engabi ensamba engabi ensamba so banakano waji bonna banyiivu bannalubega banyiivu balubega banyiivu bayiga banyiivu jjajja oyo omusajja yakuswazizza nnyo alina obusobozi obukuzimbira ekizimbe ekifaanana power king ekyekano obulungi nga power king alina obusobozi obukuzimbira kalina etunulwa nga power king alina obusobozi obukuzimbira amaka nga gatunulwa nga power king so abataka babaddeyo basatu bokka so abataka baali baddeyo nga 15 why anti muze ku bataka munnammwe bwe kigwa ku kyengabi naye mutakumanya kiba kimuguddeko wano kyagwa ku jjajja mu lukomwa ffenna twalumwa ffenna twakaaba ekyaduuka kuwaffe era walaba buli wakika yagenda erungujjaawe wano lwaki abataka beepenye anti nga tebajja ebintu bibalemye okutegeera wenebaliza n'obusiraamu n'abasiraamu banne nebaza obusiraamu ku luno teriyo omusiraamu yalinyeeyo nebaza n'abakatoli n'abaprotestante nedde ssibu nkubuulira nebaza abasiraamu teriyo musiraamu yabadde kibuli teyalinyeeyo odi kampala teyalinye olaba n'odi kampala eriko question mark teyalinyeeyo embi enzibu bwekyo olaba n'odi kampala ababba emizikiti tebalinyeeyo byabadde byagundi eyo temuteekeeyo nedda ssibu gwabadde mukolo gwakusaba okusaba kitegeeza bannaddiini bebadde balina okusingawo n'ebidongo ebyo byeyaleese simanyi aleeta ono omuyimbi simanyi muyimbi wamwe yaani tetugendayo kyenjagala bannaddiini tewabalabye saalabyeyo baganye ogenda baguzize mukolo gwabadde gwakusabira teyabadde polisi anti bweguba gwabadde gwakusabira kwali baddeko abasiraamu bannaddiini nga bana kwali baddeko abaprotestante ab'ennamirembe namirembe nga weeri lubaga yali badde eritomooni kwali baddeko abalokole bapasita oyaba naye yeyita pasita w'omukolo tebamuwadde kazindaalo abedi bwanika kyendalaawo kwali baddeko n'abasami olaba n'abasamize nabo baaganye bamama fiina baaligaweesa maama we era enzoga omukolo nadde nkusubirako aligaweesa maama fiina ani yagusabidde ani yasabye owegundi simanya misosooli so gwogamba thanksgiving bwekuba kusabira muntu amadiini gonna exactly twalibaddewo ate mu bungi tebalabiseko babadde bize bagwesambye olaba n'ab'okoodi kampala abaagala ebyonoonese naye babuliddwayo ab'okoodi kampala abaagala ebyonoonese ngaaki bamivuyo myereere nabo babuzeeyo kitegeeza ki kitegeeza nti omukolo gwabadde mubi nnyo 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 ogwo omukolo gwagala kufuuka kivumo nti okumanya oli mubi nnyo ng'omukolo gwa mpuuga naye tolowoozesa abantu nti amadiini gano tegaagala mpuuga era tegamwagala lwaki tolowoozesa abantu nedde si butalowoozesa abasiraamu bangi abaagala mpuuga abakatuliki bangi kyenkugamba abaprotestanti bangi abamwagala mpaayo abasiraamu empaayo abasiraamu 5 ababadde ku mukolo saagala ompe 10 mpaayo abasiraamu 5 abasiraamu abamanya oba just gwe mpaayo abasiraamu bomanyi ababadde isimago yabadde ne bafuuti soja kati mpaayo abaprotestante abamanya mpaayo abalokole bapasita omanya nabo baganye ebyonoonese Bugingo teyabadde olaba Bugingo ayagala ebyonoonese ngaaki ulidde Bugingo ayagala ebyonoonese ngaaki teyalinye olaba omukolo gubulako Bugingo guba mubi nnyo 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 nnyo
ekintu temwakyagala nedda yeyeeswazizza bino byonna tubadde tubirinda so gogamba bakoze bubi ekiteeko oba tayimingi y'ekintu byonna byabadde bifu ekintu kino kyabaddemu obutakuwa invitation bayinza okuba abantu abamu tebafuna invitation obanga abantu babadde Mwami Faruku oba ne Mwami Faruku abantu batuulaba Masaka wala abantu batuwuliriza omukolo gw'okwebaza nali ngukozeeko oba naye wali ogukozeeko n'omuntu atuwuliriza omukolo gw'okwebaza kubeerako abalema basajja battu bwe bati bajja omukolo gw'okwebaza kubeerako abajaasi omukolo gw'okwebaza kubeerako abalimi omukolo gw'okwebaza kubeerako buli kiki kyonna ababooda walabye ku babooda nga bakaayana ffe tetujja genda male tuwa ssente zaffe ako vidiyo katambudde nnyo nga babooda bakaayana mujja tulimba male tusasula ssente zaffe Mpuuga yennyini yategese ekintu tamanyi kye yategese takimanyi takimanyi kye yategese nze nakubuuzizza Thanksgiving kitegeeza okwebaza ebirungi by'ofunye ebirungi bituwe obulamu bw'alina abwebaza obulamu obwebaza ne kugenderako n'ebirungi by'okoze oba by'ofunye olaba ne yatidde y'omu ku bagagga abasinga Mpuuga yaganya okyogerako Mpuuga naye kennyini omukolo gwamweganye nze nkugambye olaba Mpuuga yategese omukolo ogwo ng'akyali mulamu ng'akyalina ssente kati bw'aliba omulwadde ye bw'aliba mu ssanduuke tebagenda kujja Mpuuga yataddewo omukolo guyinza n'okufuuka ekivumo nti oli mubi ng'omukolo gwa Mpuuga kati yabadde alina kukola ki Mpuuga nze mba kuba Mpuuga kubanga Mpuuga sayini zonna yazirabye nga zijja simondaganga ogwabadde flop eyasaze kiwe kiba kivula ebeera flop teyafunye bantu teyafunye ssente kyamusa olinga bw'okitwala naye ate nze nalabye tenti nga ziringa ezijjudde navuganga takisi tulina olulimi lwa takisi lwetwogera nti bano oluguudo lunsaze sifunye wadde omulema teyafunye nze omulimu gwange omukulu ndi muvuzi wa takisi amwe taxi driver so kati gwolabira ddala ffe twavuganga kyogamba Masaka Road teyabadde bize Allahumma salli ala apart from Masaka Road owabadde omukolo ka vidiyo akasoose okubona ensi ng'abantu bayingira bwe bati ab'ekabonera bakulaba ebandaba bajja agamba Isimoyo biki byayogera era buli andaba neebaza antendereza kati akole ki Mpuuga ave mu byobufuzi ate ng'agenda talagaga nga tewamuwulidde agenda kutalagaga ayagala ku uniting abantu kati uniting ababe bennyini bamulemye kati agenda kugatta baani tuveeyo eyo ndowooza tugende mu palamenti walabye ababaka babadde bajala okujja ku kakiiko k'ebisuubizo bya gavumenti abakulira akakiiko k'ebisuubizo bya gavumenti nga nuupu egamba Abedi ne baagala akakiiko bakole ki bakyusibwe ab'NRM ne bagamba tebajja suusibwa nze nabagamba wano muzeeyo obutambi bwange ne mbaga nti Abedi tabeerangako opposition ebbanga lyonna azze atubega bubezi Abedi tubadde tumutya buti mwanjula mu bantu ng'abantu bajja tugamba muganda munnammwe naye Abedi tabadde muganda munnaffe abadde kigandaganda kinnaffe Abedi essaawa obudde bwonna n'obugagga bwonna bwafunye azze akolera gavumenti eno baaganya bakyusa bali bakozi baabwe bakozi baabwe
kyova olaba nti sipiika atuuse n'okunyiiga n'asindika paalamenti egende mwezi mulamba bawummuleko. Sipiika yagenza okulaba naga kyekigudde eno bakuba mpuuga, eno omukolo gufuuse, eno bamujja mu bwesigwa, eno balumbye bano naga abaffe mugendeko muwummuleko. Abedi tabeerangako opposition baganye bajja kakiiko neŋŋamba ate ab'NRM ate no empuuga nyinza omukkiririzaamu akatono ne muga nti empuuga yali abaddeko opposition wadde yakyuka bukyusi naye Abedi tabeerangako opposition wadde n'olunaku n'olu. Kino kirekawo wakati enkolagana ya Abedi ne baagala n'abanuupu because abanuupu Lopo agamba nti abantu abo bakyusibwe. Siri mwogezi wa Nuupu ate alina mwegamba Mwami Ssenyonyi ajja kujja naye bagamba tebabawadde ki nsonga lwaki babakyusa. Ebyo biba tebibakwatako. Imaamu tosobola kkayanira asala mbizzi oba omusiraamu yenna. Nze tosobola kunsanga ku bukya nga nkayanira ani asala embizzi ani agibaaze ng'oli musiraamu nga ndi musiraamu. Kati sipiika byabadde tebibakwatako. Nuupu weba eyagala okyusa abantu baayo erina eddembe lyayo. bw'oba bakyusa si mu mutima mulungi awa gw'ogulaba baweeyo ensonga lwaki babakyusa. Tebalina na kuwaayo nsonga. Ekibiina kya Nuupu kyazimbibwa ku musingi ogw'obutalya nguzi, ogw'obutalemera mu buyinza, ogw'obutalemera mu kifo kyonna kyonna. Badde baagala bakyuse baweeko abalala. Era kyova olaba n'empuuga bamulemesaayo simanyi ku bya commission. Era Nuupu temanyi nti empuuga commission. Bo bamanyi ono omwana waawa w'emitiyana zaake. Ewulidde kati abantu baffe bwe twogera ebintu bino tubyogeza bumanyi. Nze empuuga dde simwagala n'empuuga yali abaddeko opposition. Yali abaddeko katakyali naye Abedi tabeerangako opposition wadde eddakiika egi. Era Abedi ebintu byazaakola byonna muwagizi wa mwami Museveni nnyo. Kati kirekawo enkolagana y'abaana ababiri n'abaana ababateekayo mu kakiiko. Anti kati abo bagobe. Era tulina omuwala siri mwogezi wa Nuupu ogundi ajja bagamba Ssenyonyi. Waliwo omuwala gwe basimbye ku baagala foot soldier wamaanyi nnyo emitiyanaawo. Waliwo omulenzi omulala bamuyita muganda wange nno Hasani Lubyayi. Hasani Lubyayi azze kwa Abedi. Era eyo nja kubeerayo ewa Lubyayi. Lubyayi ninga yamuwulirako. Lubyayi muganda wange. Lubyayi kyaliwo. Kankubire ku Flavia ngambye ajja Gomba. Naye bannaye natidde. Era nze okulabanga babwanika bano bagaba baveeyo ate nale mwegamba. Abo basiibudde Nuupu. Bannaye. Abo basiibudde Nuupu. Nze nagambako lumu nti bw'oba olidde enkaafu ne supu muwutireko. Kyekiriwa? Bw'ogezeeko n'olya ennyama enkaafu ne supu muwutireko. Ate olidde ennyama enkaafu ate ogaana supu. Flavia otakwata mbadde njagala kunfaminga ebintu bino nti oba ajja Gomba oba oyinza okwetega wano n'otandika okwefuula omwogezi wa Flavia. Mungu kyampadde mu nsi muno ntya nnyo erinnya lyange, ntya nnyo n'okwesooka ebintu ate nvaako hadithi. So Flavia kamuleke tuli mufuna olulala naye ayina otubuulira. So kitambula kitya kati ebyo palamenti webite byabadde mu palamenti ndowooza tumalirize ne Mawanda. Mawanda wamulabye? Mawanda namulabye. Michael namulabye. Naye nze nakigamba abantu bakwangu mbadde sikigambangako. Tosobola kuddira musajja Mawanda ali myaka 8. Ataweza. Agiweza Mawanda mukulu. Mawanda mukulu ali myaka 8. Takyasobola nagoba mbaata. Mawanda n'obwomutirawo ekibaataawo kikwata sobola kikwata. Kasana mulabanga azze ku ttiimu ya Muwoozi nti yagikola nemanyi nti ogwo gubbi. Abadde ku ttiimu ya Muwoozi? Yabadde ku ttiimu ya Muwoozi. Nemanyi nti oyo mubbi. Sente ze baakutte mu maka ga Mawanda
okwata ne ku mutwe ng'aziterese waka. Yosefu yabadde ya ssente bakutte biliyoni 164 mu nyumba biliyoni 164 abadde wa Pierre yu bade mayiwenare nze era ne Gashumba namusanyukidde yavuddeyo n'abeera ku saidi yange n'agamba nti Mawanda abo bonna bajja balina ebikolwa bye bakoze biliyoni 164 nga ziri waka. Ebintu bino by'okukwata ababaka gw'obiraba otya? Bino atuyamba tebituyamba? Ekikulu kibi kya Museveni tasobola kulwanyisa nguzi. Yali badde akisobola naye Museveni alimbalimba nnyo. Kati abantu abo baali badde basibibwa, baali badde baweebwa ebyobugagga byabwe nebitundibwa ssente ne zidda. Naye mwe Museveni mu myaka 4 atubuulireko gwe yali asibye n'amuggyako ebyobugagga ne bidda. Kazimba ali akola mu ofiisi ya minisita. Kazimba yamusibako ne tebamuwoobya, tebamuggyako bya bugagga. Waliwo n'omuyaga gwe nawulidde ebyo byonna Sam Museveni atugaa nti abantu agenda basiba babajjeko n'ebyobugagga enguzi ejja kugwa mu ggwanga. Kitegeeza bwe tuba omuntu omu aba alina biliyoni 160 nga ziri waka tali yekka ne bw'aba yekka kyekitegeeza nti ensi njavu nnyo. Ezo ssente zaali badde mu society, zaali badde mu saturation sirimu biliyoni 10 ate zaali za bwegasi obutali bwa nnyina obutali bwa kitaawe bwegasi ebibiina bya bwegasi. Ate abaka ba palamenti abo bazibu nnyo. Kati Cissy Namujju yafumbanga caayi wa Bukenya ki vice president Gilbert nga mufumbi wa caayi. Era ffe lumu Gilbert Bukenya yali alwana entalo n'atuyita n'atulambuzaako ku nnimiro ze ez'omuceere. Bwamusangayo Namujju yatugabulanga caayi. Era naffe Bukenya nasaneze yamuwa tour eza transport and facilitation. Cissy Namujju n'azirya. Kati abantu abane bagenda babba obubbi bukula bukuzi. Naye isima banaye isimolako ogupika kati bupisi. Kyenkugamba mwagende wa Bukenya onywa kacaayi nali nze mukyaba Isaac Luba Kyoya civilian major w'Ebugulubi Zakaria Munakayiba kati Bukenya ng'akyali vice president. Mwagenda wagaluga twagenda egaluka twagenda e Kachiri yali alimye omuceere ate Bukenya yali agabidde abantu be nga buli waka waliwo ente owataliwo nte waliwo amasannyalaze agasola. Bukenya yali akoze nnyo nemutuuke waka netuuka n'atulambuza ebintu byonna tukola ki naye ng'atuwa transport ne facilitation naye nga Namujju zonna azitulyako. Era nze ebya Namujju saabyekanze gwolaba walyanga busente butono nnyo bwe buti ate bw'otuuka ku ezo. Banange ndowooza tukome wano leero. Yabulya Namujju Cissy Namujju yafumbanga caayi mu ofiisi ya vice president era gye yava n'agenda e Lwengo. Kyova n'obuyigirize bwe butankana yali muwagizi nnyo wa movement ng'ate muwagizi nnyo wa Gilbert Bukenya ng'afumba caayi mu ofiisi ya Gilbert Bukenya. Twamala omwezi mulamba nga tugenda e Kachiri okulambula Bukenya byakoledde abantu. N'atulaga ne ku ssomero lye baliyita baali baseka. Liri Kachiri okyamiranga kukigenda ku barracks n'ogenda mu n'abawa transport. Naye nga ne transport vice president yabanga busy n'atugambirekedde Cissy n'abagamba Cissy nga muyinza okusangawo sinnyinga omutwalo gumu. Kati abaka ba palamenti ate batuswazizza nnyo. Palamenti efuuse kibbiro. Kibbiro bali babba bubbi okuyisa budget eziyamba abantu nti mala tutemera kati ebintu birudde bulwi lwakuona omukazi yatuyambye wadde ne mubi muzibu aliwa Mariam Wangadya. Wangadya ate naye nalabe bamuleese. Bonaye ate yalina ebintu bya kyankalanya. Tasobola butakyankalanya. Bamuwa ssente z'okunoonyereza emisango ate naye yabuzamu. Ate emisango tegitambula. Bwe kiri tasobola butabikyankalanya. Wangadya naye nalabe bamuleese. Kati n'olaba abaka ba palamenti
ne baleeta omuntu nga muki ng'omuntu azze bakola batya okumunyonyerezako ne mutabukira. Ate nalabye fayiro y'amawanda ng'ate sipiika agamba bamunoonyerezeeko, ate ne sipiika naye ng'ate bali mumunoonyerezaako. Kakati sitole kya kati kyekiri mu paalamenti. Nze juzi nabagambako lumu ne muganzi omubaka wa paalamenti tandijja mu kifo kyonaleba wuyo avudde atule. Bakozi ba bikolobero, bonoonefu, bamafiya, bagundi. Kati muleese omukazi mu kifo ky'omubuulizako ebimulese ne muyomba lwaki wasibisizza bannaffe wakyabiri mu paalamenti. Sewanyana si yabirese. Kati Sewanyana lwakuba naye yamanyira nguzi yamutuusa ne mukomera owulidde ng'alaba bani bamuli bubi. Nguzi kyate aye Sewanyana era yazanya double standard. Ali eno mu nnumpu n'alya ne mu gavumenti ko bali tojja kulya zaffe za bwereere. Ekyo saagitegeera. Owulidde bwekyo kyatambula. Bwekyo bwe kyatambula. Sewanyana ku linnya eno n'eno asambisa kkono na ddyo. Owulidde kati era Sewanyana yabadde mutuufu okulwanira yali akuba homandaawe. Homandaawe. Kyekyamuleetera ebizibu. Sewa. Sewanyana kyekyamuleetera ebizibu. Era no neetadda. Oyo neetadda. Ezima bwino olina mungi tujja kwongerako. Sewanyana kyekyamuleetera ebizibu. Yali asanje eno. Azanye eno n'eno. We yalabye ku Wangadya mu kakiiko n'amugamba Sebu wagira oti wagamba tetuli balwadde biki. Sewanyana ekyamulumye Wangadya kusibisa banne. Kwe kuleeta bakirayanti be. Wangadya jukira Wangadya yateekayo fayiro nti bano baali bansaba enguzi. Kati Sewanyana mukwano gwa bannamujju. Bannamujju. Era Sewanyana n'ekyamusibya nabyo byali byanguzi. Byali byanguzi. Kuli eno n'eno ojja kukola kino kinja kikola mu mpesente ate n'atakikola. Oyo deep politics mbadde simumanyi. Maama we. Bwekitewe kyali. Nali mayi byali bijambiya. Bijambiya. Nedda ssebo. Esimu omusango gwali gwa bijambiya bya Masaka. Faluku. Nawe okyali mbirwalimbirwa ebyekisirusiru bwebityo. Isima. Bajja kutwala mu kooti. Bantwale ndi mwetefutefu. Ate nze nagamba sikyalina biseera bya kooti. Gwe kooti. Nedda nze wonjagirira Lukwago waayo omulodi waayo. Gwe ekyanyinziza Sewanyana nze no nabadde mmanyi kumusiba kwe kulaba ku Wangadya mu kakiiko n'amusomera namugamba nnyabo naffe baatusiba wano ku misango ABCD n'ojja n'okudala bukudazi biki kumba alina paasi gy'akuba gy'alina gy'azannya. Yabadde azanyira bakirayanti be banne. Bannamujju. Paalamenti eyo nkubuulire ejjudde bali banguzi. Bannaye basamba. Ejjudde bali banguzi, ejjudde bali ake. Buli gwolaba ali mu kamera alina kyayisaawo alina kyabaza. Alina kyabaza. Era Sam Museveni abadde ali serious. Paalamenti eyo ebadde ejja kusigala nkalu. Ebyo bibabeeramu. Kyate Sseggona yakwasaganya kano akakiiko kyate akagira Wangadya. Kati Sseggona juzi bamukwata ne ssente. Nazo zaali mpitirivu mu mmotoka. Gwe omuntu otuuka ne weerabira ssente mu mmotoka ezizo z'okoze mu ntuyuzi. Ebyo biddiru bibabeeramu kyova tezimuluma. Nze ne bali basingi mutwalo siguleka mu mmotoka bwe nsanga ekutta omuliro. Kati ate yali kakiiko akayise Wangadya. Akayise Wangadya. Kati ate sipiika gwe banoonyerezaako ate yagamba banoonyereze ku Mawanda. Mawanda naye olunaavaayo naye ng'agamba tigundi oyo bamunoonyerezeeko. Sibula abantu isimu tuva. Bane mwebale nnyo abadde batulaba. Mwebale kutuwuliriza, mwebale kutulaba. Naye nga nsibula neebaza abantu b'e Masaka. Mwebale kulaga Mwami Mpuuga okumulaga levo waasaanidde okubeera. Ekyo bane tukibeebaza nnyo. Bannamasaka tobawaayiriza. Bannamasaka n'abaazizza emmere. Bane mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwakoze moto yange egamba nti bw'osalawo okulya ennyama enkaafu n'essupu muwuutiremu. Ekyo kyatusanyudde nnyo. Twebaza ne Father
eyasooka okuvaayo. Father yakoze teyakoze bulungi. Faza tumwebaza nnyo. Nedda omuntu wulidde Faza oyo yatukoledde nnyo. Abantu bonna abeetaaga. Ababbi n'abatali nedda ssebo. Kyaki ebeetaaga. Nedda ssebo. Faza tukwebaza nnyo. Balyowa emyoyo. Tukwebaza nnyo olw'okugamba tojja kgenda ku mukolo gwa mubbi. Era twasiimye nnyo. Ne twebaza ne His Excellence Bobi Wine gwa bino byonna bibalaabyo. Wulidde banne abantu b'eggomba tuleese omwana wammwe, tuleese omwana wattu. Juzi kyekyamugobya ne ku Bukedde TV atazze azitowa azze n'amaanyi agatabeerangako ate era yampadde obwogezi bwe nze mwogezi we mu ggwanga lyonna Flavia Namulindwa. Flavia mbadde nkukubira tokwata. Tukubiddeko wano nga tokwata. Nkakase obajja. Tumuleese Gomba East. Ajja East? Azze. Kadi ki? NU. Independent NRM. Tabeerangako wa NRM. Ate agenda ku kiba. Agira ku kadi ya Nuupu. Ali ku Nuupu? Saazi gwe tugenda okujjayo. Saazi mumukoye? Atagadde nnyo. Asanyiza amagulu abiri. Tetukyayagala kati baddabo bakubisa kkono n'eddyo. Saazi magulu abiri kyovudde tusaze okuleeta Namulindwa. Namulindwa asambisa gumu? Asambisa gumu. Tetwagala asambe ekiro n'emisana. Kuba mpula waliwo abasamba asambira mu boarding ne masiki n'asanga nga ali ntebe. Era kyekijjeyo Saazi. Saazi abadde asamba? Asamba naye abadde asambisa magulu abiri. Twagala okugulu okwo kumu. Twagala omuntu ali dependable. Wulidde. So gwe muleeta? Tuleese Flavia Namulindwa omwana w'engabi. My sister. Pozi naye wangabi? Naye wangabi. Naye Ngabi mutusobedde. Ngabi bansamba mutusobedde. Abamu tebutunenya anti abamu batweri pambu eripi. Abamu si baffe. Okay. Alright. So bwe bityo webiri Flavia nja kunoonyaako ombuulire kituufu oba ojja oba tojja oba biboozi oba otwala budde ffe tufune omuntu ali serious. Ali serious. Ali serious? Ali serious. Ajja? Ajja. Ye time? Ye time. Alright. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubatumiddeko abakulu b'ebika. Abakulu b'ebika nabo bagendako ewa Museveni luli. Abataka. Ate oba ne bababonyaabonya. Abagulira ettaka. Nze abataka mbawagira bagende. Mwami Mayiga yeefuga Mengo. Mwami Mayiga yalamula buli kimu kyonna. Wawulyako ne ku Medi kyeyagwako ng'ali ebweru. Abaana ba Nuupu baali bamubuuza ko Medi n'ababuuza nze Mayiga yamanyi omuntu anajja ku pulogulaamu. Mayiga yagoba kati buli kintu kyonna. Kati abataka baddukirewa. Ne baana batamukkiririzaamu nabo tebaalabiseeyo. Ekintu kya Mpuuga kyabadde kivumu. Kisaana kutongezebwa nga kivumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tulabagane next time.